Ebivudde mu DNA z'abaana ba Haji Ali ne Hajjati Zuura bitabuse bikanga akatambi kengendo okubeera nga nkuzanyira buterevu. Nkusaba osubscribing gwe atanaba nawe atanaba kulikinga video eno genda buterevu obeere nga mwana tu ogirayikinga buterevu kankuwa akatambi. Mukugezaako okuwalirira okubikkirira ensobi emu oyinza okunzika ng'okoleddemu ensobi endala 10. Akati nakisuyizula ky'oliko. Otunoonya fenna, otuzuukusa fenna gye tuli gye tubadde twebakidde. Naye ndowooza otunoonya naye oyinza obutatufuna ku mulundi guno. Oyinza obutatufuna nnyo. Ekyokubiri, omuntu waffe, oba gutandise client waffe, mu kaseera kano tasobola kwogera nsonga neki, ne bw'onomuprovokinga otya, tasobola kureplyinga. Balawyers be balina okureplyinga. Teri muntu ateekeddwa kureplyinga wadde n'oku. Balawyers be bateekeddwa kureplyinga. Ate nabo kye sisuubira nti banaavayo bakwanukule because ensonga ziri mu court. Naye kwewuunya gwe omuntu eyatwala omusango mu court okubanga ate gwano mu kaseera kano era nga gw'okyatambula mu ba YouTubers. Obusungu leero bwozze nabwo ku ewa Zubeida nga bungi. Olowooza bannamawulire abo bakwagaliza. Bagezezzaako bo baali balowooza bijja kukola nga bwe balowooza nti ne Haji bw'anaava mu kkomera bajja kutandika okubanga bamutunuzaamu kamera. Tebiwaakinze. Kati balina okunoonyereza mu mbeera yonna esoboka hakiri bakuggyeko comment bafune views. For them buli nga 25 oba nga 26 dola zijja ku accounts zaabwe views ze bafuna mu YouTube. Naye gwe bali mu kukwokesa. Ozze ku Nazala wo musense budde buli kimu kimusense buddeko. Mukubanga wawulidde mbu abaana bo mubaagala batwala ku DNA. Dala ensonga ye kugisayo mawuliro okubenduulu kati bakuyambe ki? Bumanyi nti abaana ba musajja kale bwe kiba kituufu dala nga baagala batwala ku DNA. Why would you come out mu kamera uliyenga kibinye ekyo kibali mu kukola wo olangire Nazala omulangire ebyawa n'ebyawa. Bubuka kasanga abaana ba musajja bana batwala ku DNA erije vayo nga dala abaana ba musajja. Lwaki oyagala okwekalubiriza obulamu? Nze no singa nze nkuwabula mukwano gwange munasandi kukanyiza na kujja mawulire. Kukazito nawe kwoli kukumbere ensengeri gye kutunuliddemu wandibadde tukyetagana kujja kuprovinga nsi na bukambwe obwo kwagala owebu kati omusajja bamuvuddeko kati oli ku Nazala wo muwebude n'omuvumya kyota muvumya nga tekiriyo. Kino nno mukwano gwange tekiraga buzira wala kyongera ddala tulaga mukazi ky'omutuufu omusajja gwe yalina mu maka. Kati vakubira ebyobugole kati tutandise ke batandise okunyiiza kati ng'ovaayo na busungu tuli mu kufuna omuntu omutuufu ow'omunda annyonnyola ekifaananyi kye tulaba kungulu. Oli mu kwokya. Eyasooka okuleeta mu interview yakwokesa ekyo naawe n'okimanya. Kati ate essaawa zino bakukomezaawo mawulire naye ng'okimanyi nti akulese olwaliro akukyaziza. Emisango bwe gyatabuka yasooka kubeera ku ludalo n'akudduka oyo Zubeida. Era omusango gugenza okutuuka okubanga client afuna bail. Nga yakuvaako dda nga bamukuba kukonjera out of camera. Nga bamukubadde bakukonjera out of camera. Nga wadda ku camera ate akyusa bigambo. Kakati ate era gye waddukidde. Bakukeneka. In fact kankwe ekyokulabirako. Bw'oba olowooza kusaaga genda ku interview gy'okoze odde mu comment section. Comment section yokka kooti y'abantu yennyini gwe gy'oddukidde olabe kyekwogerako. Genda mu comment section osomemu kwemu. Kwa kasenti abantu bakooye ebiboozi byo. Nazala wo muweebudde buli kimu kyonna okimulangidde. Era katusanyuke nnyo nga bw'oli omuzire nnyo mu kuvuma Nazala wo ne mu kumuweebuula mu kubanga wawuliddeyo oluvuuvumo olugamba nti ayagala abaazukulu be bakolebweko DNA. Gwe kyolowooza yandi kati yakole ki? Ne bwe yandibadde kale akyogedde yakole ki? Omusuubira kukola ki? Nga mutabani wo omutaddeko omusango ogufaanako bwe gutyo nga si bituufu. Kati yakole ki? Lwaki tobakkiriza? Lwaki era ojja mu kamera olombewe? Ayina nkubuulira kati oba yabyogedde oba teyabyogedde oba bituufu oba si bituufu era twagala DNA. Ate onaaba oyagala ku nga bw'ozze mu kamera nabyo ne DNA era zikolebwe mu kamera tujja zikolera mu kamera because waka kye weetaaga. Tetugenda kusirikoza twasirika. Gweno tunoonye ojja tufuna. Ojja kutegeera lwaki woofiisi za umeme. Woofiisi za umeme ziriko generator. Ziriko standby generator ate nga woofiisi za umeme. Mukwano gwange notuprovoke okuba ojjidde mu jjiya nnene. Naye sala akaliro. Oyo gwoddukideko tasobola kuyamba wadde. Be bamu kuba kukeneka. Ku busungu bw'olina tewali bujulizi buyinza kubanga wabulekayo. Yensobi gy'olina. Okolera ensonga mu busungu. Era nze neewuunya nnyo abantu abakyalowooza nti akyalinayo obujulizi obulya. Ku busungu omuntu wammwe bw'alina.
tayinza kubanga alina keyerekerayo wadde singa waliyo ekyenkomeredde kubanga kinamulaba takyafaayo kuproving amateeka oba kooti yafaayo kuproving kati community abantu ayagala akakase bantu singa buli kimu ekiryo singa akijjayo dda mukwano gwange gye waddukidde. Yes, buterevu omulungi andaba ku Jika Media kusaba likinga video subscribinga nawe atanaba kulabikanga mwanatu o subscribinga. Yes, lunaku olwabadde lwakosagulo Ajati Zuula lwe yakomyewo ne party 2 eya filimu ye lwabula eno party 2 yaletedde abantu bangi nnyonnyo okubeera nga beebuuza ebibuuzo ku kiki ekituufu Ajati Zuula kyayagala kubanga omusajja yamusibisa dda era omusajja ensonga zikyali mu kooti naye Ajati Zuula yalaga alemeddeko amawulire go tagenda kulabikanga mwanatu agavaamu. Kakati abantu batandise obeera nga boogera ebigambo bingi nga bagamba ensonga emu ku zo eziyinza okubeera nga zaaleetedde Ajati Zuula okubeera nga mwanatu akomawo mu mawulire nti bwe busungu bwawulira lwe yawulidde nti abaana be babatwala ku DNA. Yawulidde Nazaala yavayo n'agamba abaana beetaaga okutwalibwa ku DNA. Batiimu Aji Ali nabo ne bavaayo ne bategeeza nti abaana abo ekyamazima batwalibwe ku DNA bakakase oba ddala baana ba Aji Ali oba babamusibako abusibi. So embeera bwetyo yo bwe kyayimiridde naye ng'ekya DNA abantu bagamba kiyinza okuba kyekyaleetedde Ajati Zuula okubeera nga akomawo mu mawulire kwegamba kyamunyizizza nnyo kyamuyisizza bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kakati oluvannyuma lwa Ajati Zuula okuvayo n'ayogera ku nsonga ezo eza DNA abantu bongeredde ddala n'okikonfaminga n'okuteeka Aji Ali ku pressure nti atwalire ddala abaana ku DNA nti kino Ajati Zuula kye yakoze ekyokuvaayo n'atabuka naye nga kyasinga okutabukira kwe kuba nti yawulidde nti abaana baagala batwala ku DNA. Abantu batandise kikubiramu ddala stampu nti Aji Ali tasula yadde stepu akwate ekkubo atwale abaana ku DNA kubanga okusinziira ku mbeera yonna eriwo okusinziira ku byonna ebiriwo essaawa zino byeraga lwatu nti abaana bano ekyamazima beetaaga okukeberebwa oba ddala ba Aji Ali oba si babe. Era mbu Aji Ali bw'aba badde talina ssuubi lya kutwala abaana bano ku DNA yandikozesezza omukisa guno okusinziira ku butambi bwe yalabye nga Ajati Zuula ayisa maama we eggaali naye ng'eggaali eyo lwaki agimuyisaamu olw'ensonga yamuwulira mbu ng'ayogera mbwa Aji Ali balina okutwala abaana ku DNA babeere nga bakeberebwa. Kakati abantu okwo kwe basinzidde ne bagamba ekyamazima engeri omukazi gye yareactinzemu ku nsonga za DNA waliwo ekitagatta bulungi. Ate ne bongerako ne bagamba nti okusinziira ku ngeri Ajati Zuula gy'ayisizaamu omwami we ono Aji Ali Mwizera eyongerera ddala okukakasa nti waliwoko akabuuza waliwoko question mark era nga asaanidde okubeera nga abaana abatwala ku DNA. Omukazi engeri gye yamusibisaamu mu butuufu olabira ddala ng'alinga atamuyinaamu n'abaana kuba omukazi engeri gye yasibisaamu Aji Ali Mwizera nti omusango gwe yamusibako omusango gwa naggomola Aji bwe gumukka mu V agenda kubeera nga ateekebwa ku kalabba sinakindi okusibibwa amayisa kugamba obulamu bwe bwonna okubeera ng'agenda kubumala mu kkomera. Omuntu akusibako ekintu bwe kityo mu butuufu naddala ng'abadde akuwaayiriza buwaayiriza oba olabira ddala nga akwagaliza ntaana kati era oyo omuntu oba omuyinamu abaana otandikirawo n'okwekanga nti abaana abo bandibanga mwanattu si babo kuba teri muntu yandiyagadde kulaba nga ataata w'abaana be bamussa ku kalabba bamutuga ng'ate yennyini yaviiriddeko taata w'abaana be okubeera nga bw'atyo atugibwa. So mu mbeera eyo abatiimu Aji Ali ne basaba butereevu Aji Ali abeere nga mwanatu atwala abaana ku DNA bongerere ddala okukakasa oba baana ba Aji Ali oba si babe kubanga Ajati Zuula byakola ne byayogera essaawa eno byongera kakasa nti ekyamazima ddala Ajati Zuula ali guilty. Bwe mulaba nga yeekaza mu kamera ng'ayogera ku DNA bw'avuma Nazaala ekimuvumya kiri kimu kugamba nti abaana bateekeddwa okutwalibwa ku DNA kyekyoka ekivumya Nazaala tewali kirala era ekyo kyandibadde ekyongera kakasiza ddala Aji Ali asule abaana abatwale ku DNA. Gemagezi
bafaani be ab'oku social media ge bamuwadde. Genda mu comment section naawe buterevu obeere nga omuwa amagezi ddala. Haji Ali mu mbeera eno asaanidde okutwala abaana be ku DNA oba abireke abyesonyiwe? Tuwe endowooza yo buterevu wansi awo mu comment section. Gwe okusinziira engeri gy'olabamu Hajjati Zuula, engeri gye yeeyisaamu, ebintu by'ayogera ennaku zino nga kwotadde n'okuvuma Nazaala, okuwaayiriza Haji Ali, g'olabira ddala mu mazima asaanidde otwala abaana ku DNA oba abeesonyiwe alabirire baana ebyokubatwala okubakebeza endaga butonde abyesonyiwe. Tuwe endowooza yo abuterevu mu comment section. Obadde ku Jika Media, nkusaba subscribe nga atanaba, naawe atanaba kulaikinga video eno, genda maaso buterevu obeere nga ogirayikinga. Weekuumire ku mukutu gumu gwe guno gwokka ogwa Jika Media. Gwalina endowooza yonna oba kyoyagala okutuwabulamu kyonna, buterevu tusisinkane mu comment section. Mwoba okiisa yisaamu okuwabulako, yisaamu endowooza yo yonna, tubeere nga ate ekintu tukikwasaganya amalidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.